do I determine the consistency when I'm in the growth stage? Yeah. Nze kakati eyo consistency gye mwogerako gye nyina okudeterminingirako nti business yange enkula. Nji determininga nti nga services zange ziri seasonal. Tekiri consistent. Gwenga wa bridals kankozese mukwano gwange etajja kunyigira. Gwenga gwa ajja tyayisho wa bridals. Enkola ebintu gye bitambulamu si ya mulembe. Abalala bawagira emikolo mingi graduation okitegeera embeera efaanaganako bwekyo. Naye nga gwe iyo bakasitoma bajja ng'olinga ali star. Okay, bannayuganda bannaffe tetujja kukowa kubaweereza bulunaku balwakusatu mpanga tubatusakati program kyuusa edowoozayo. Mu kukyuusa endowoozayo kiyinza okuyambako ate nobeera nga okulaakulana. Abantu basinga jjukira nti kyolowooza mu bulamu ekyo kyennyini ky'oba. Bw'olowooza nti n'olina kubeera mwavu n'okubeera mwavu, naye ate bw'olowooza nti osobola, of course ojja kufightinga to the end, not until ng'ofuuse successful. So n'olw'ensonga eyo program eno era nga bulijjo tetukyusa ate mugenyi waffe gwe tuba naye nga tugikwajja naye mwana mlenzi Mahad nziri nasinga okuba ate nga nkwata CEO Baker's Choice Bakery era agenda kubanga atoyanjulira nate era nga bulijjo tutandikiraawo naku lwaleero. Jjukira nti omuti gwaffe ogwaggwa twali twogera ku business, and of course nga twasooka tufuna business idea. From the idea, then we come to the plan. After getting the plan, then nebeera ng'eteekebwa ate into existence business nebeera mukubeerawo omuntu awo ng'otandise okujja operatinga biki, of course erina okugwa oba erina okuba ng'ekola ki ng'ekula. So ndowooza we tugenda okuba nga tutandikira ddala ne mukulu Mahad nga kusooka ababuuzeeko. Abalungi abatulaba mwenna mbalamusizaako nnyo mujeebaleko gye mutuusaako engalo. Okusuubira kwange konna kuli nti muli bulungi. Naffe tuli bulungi, tukomyewo ate nate okubeera nga twongera okunyumyamu ku byenfuna byaffe. Ffe twasaba Mungu atuwe bulamu, atutere na mukisa mu bye tukola. Nze dduwa ze tusaba ebisigadde buvunaanyizibwa bwaffe. Era kati tukomyewo okubeera nga mu nnaku zonna ze tumala nga tukola bye tukola mu wiiki, twattayo olumu ne tugamba nti ate nalwo olumu lwe twatta tujja kwokyayo essaawa emu kubiri tunyumyeko ku byenfuna byaffe. Bukya bwe birina okubeera nga bibeerawo na bukya bwe tulina okubaako ne kye twongera okumanya ku byenfuna byaffe. So gwenna atulaba tugenda kuba nga tutandikira ddala awo. Jjukira nti mukulu Mahad yali atunyonyolako ku business already emaze coming into existence. So right now we want to see bwebanga kati sawe no weri twagala tumanye business egudde oba etayina asuubi nti oba inakula yefaanana etya neyo ewe suubi omuntu abalungi abatulaba oba ekola etya. Omulundi ogwaggwa twaggulawo omusomo omulala nga tuli mu kwogera ku business life cycle. Giyite emitendera business gyeyitamu okuba ng'ebeerawo. Si kubeera successful. Gyeyitamu y'okukula okutuuka ku ki? Ku ddaala erisembayo lye tulabako ku Coca-Cola essaawa ya leero. Kakati twagala tukuyiseeko mu mitendera gye yayitamu. Biki ebyakolebwa by'okubeerawo bw'etyo. Kusoomoozebwa ki abaagiddukanyanga bwe baasanga gw'obuyiseemu otyayagala ky'oyagala. Era wano wenyini omuntu walina okumanyira nti I think yeetaaga okumanya omutendera kwayagala bizinensi yeekome. Alyoka abeere ng'agiddukanya. So kakati we looked at the development of business idea. We looked at the startup business or the infant stage of a business when you are starting it. Netugitanya bulungi. Nyensembayo nga mbasuubiza nti omulundi oguddako tugenda kubeera nga tutunuulira growth of a business.
mu kaseera kakakyasinza okubeera akazibu bizinensi ng'etandise okubaako n'ebimuli byemulisa tukolerawo ki bizinensi yeetaaga ki ekusaba ki kuba mu kumulisa muti kitegeeza kubaako na bibala by'ogenda kugirabamu oba bizinensi eba etandise okukola obulungi okay tukolerawo ki bwe tubiraba tubyanyiriza tutya n'ebifaanaganako weebityo bannaaye bizinensi bwe tumala okugirwanisa mu stage eri gye yabaddemu nze nkakasa era nsuubira nti ekiddako ebintu biba birina okutereera but there are some symbols of a growing up business there are some characteristics of growth in a business ze tugenda okutemera abatulaba bw'oba toziraba mu bizinensi yo manyankafu oyina ekintu kyokola ekyefaananyiriza bannabyanfuna oba ekyefaananyiriza obusuubuzi naye nga ffe kyetulowooza nti kyekituufu ekirina okukolebwa si kyokola era obuzibu bw'osanga bwonna mu byenfuna byo na lwaki expectations zo tezinabeera positive and they have not yet been proved lwansonga nti tokola kyolina kukola okay so kakati zino ze zimu ku nsonga azitwagala tutunulire tulabe characteristics business zebeera nazo okukakasa nti growth ebaddewo business obumu ku bubonero kwe tugirabira nti etandise okula it generates a consistent cash inflow okay consistency cash inflow okay tutandika okuyingiza ng'ennyingiza gye tuyingizaamu ya mulembe ezzaamu amaanyi okay naluli tubadde tuyingiza naye mubaddemu ebirumira ng'eddirira leero kiganye mulya wiiki okay kakati tufuna what we call a consistent cash inflow consistency kitegeeza ki kigambo kya Lungereza kitegeeza ekintu ekyeddiriŋŋana oba ekitambulira okumukumu leero ne kibaawo n'olulala ne kibaawo bwe kisukkirira tugamba nti it is consistent nti akaana ako kabba amatooke ewooli ne kabba amatooke ewoono ne kabba emmwanyi ewoono ekintu kyekakola kifuuse consistent. I think we are good to entitle this boy a thief mubbi okitegeera kakati business bwebeera ng'eri mu growing up okay obanga eri mu kukula tuwa akasente akagenderera nga tukafuna at least on a daily okay omubuuzi ajja kuvaayo abuuze nti nze I am a decorator okay I am a catering outside catering service provider mfumba ku mikolo meaning my business services or products are seasonal. How do I determine the consistency when I'm in the growth stage? Nze kakati eyo consistency gye moogerako gye nnina okudeterminingirako nti business yange enkula ngidetermininga ntya nga services zange ziri seasonal tekiri consistent nti kakati ffe tukola nnyo mu festive season ab'ebivulu okitegeera tukola nnyo mu festive season ab'emikolo okay abatimbi b'emikolo balina season zaabwe abatunda ebintu bya Islamic attires mu biseera bya Eid awo mu season yaki awo wennyini mwezo seasons mookolera you have to trace the consistency turn up that is positive of your business okay abaffe yes the business is seasonal season yammwe etandika mu October eyammwe ab'emikolo ne mukikuba paka September ne mukikuba paka December emyezi egyo gye mumalanga muli mu season mmwe mukola yes abalala bayinza obbanga bakola naye nga gwe nkola gwe eyiye ebintu gye bitambulamu mu kampuni eyiyo gwe nga gwe wa bridals kankozese mukwano gwange yetajja kunyigira gwe nga gwe ajja tyayisho wa bridals enkola ebintu gye bitambulamu si ya mulembe abalala bawagira emikolo mingi graduation okitegeera embeera efaanaganako bwekyo naye nga gwe eyiyo
ba customer bajjanga olinga ali starter kwa business olutalo lwasoose olwa infant stage walulwanye bulungi so kakati wanene ebeera certificate okay certificate of a good hustler the hustle is still continuing for greater horizons okay yeah tuyanziza mukulu Mahad bannange abatulaba Unisco Constructors and Good Finishers Limited sikowa kubajjukiza bana Uganda abali abawangalira South Africa abawangalira Boston America Canada yona je muwangalira nono mu UAE mwanitazo kubanga ate muzimba ku nyumba engumu ngojeko kuzimba pozi nebye masanyalaze nebera byonna okumaliriza ennyumba yo weyunge kuba Unisco Constructors and Good Finishers Limited nawe wenna ng'oli Uganda oba oli munsi yonna gy'obeera olinga wandyagadde okubanga otambulako mu nsi ez'enjawulo tolaga amawanga aba Speed Express Tours and Travel wali okubanga bakolera ekyo mu bwesimbu ate nga oli wano mu UAE wali okukyusa visa yo oli staff kugamba nkyusirizza wanga tebanzibye genda ku Speed Express Tours and Travel enamba zaabwe kwe ziri ku screen osobola okubanga ate obalaba ne bacontactingako aba Brewster Coffee Obsession Academy ate nga nabo bakuba mu kuyigiriza coffee era nabo basangibwa Abu Dhabi ye main branch ne wano mu Dubai webali ampozi ne Uganda nayo bali mu baguddayo branch naye tunagitongoza mangu ddala mujja kubanga mufuna more details oba more information ampozi ne Mukasa services naye of course ebyensula ngubadde alagenda kufuna yate wakusula obere ngo omulamuko asangibwa daily numbers zitawa osobola okubanga ate omucontactingako ate nga sijja kwerabira kubajjukiza Nyondo Gleam nga nafe twasaze okubanga ate tujjanja ensusu zammwe nga tubakolako tubanyiriza ate nga tubeerusizza ne products endala ez'amannyo tuzirina mugende masomere nga tetusupporting ajje foods nayo gyeri nayo y'amaanyi kubanga ate bafumbira emmere empomu wanene Sharja nate era nga sirabidde nakubajjukiza Baker's Choice Bakery ate nga CEO bwendi naye mu show naye olwaleero era ya buli lunaku olwokusatu ate nga nabo bakumukola cakes mpozi ng'ojjawo cakes what else do you do people tukola emigaati tukola amandazi tukola donuts supplying amasomero tukola ebintu ebiwerako twambaza ebirabo ebyabagole bino ebigenda ku buko company esenziddewa Company esinzira Kawempe. Omuntu wabanga ali wano mu UAE afuna ta services. Services era tukubira ku masimu gaffe ne tumuhandlinga. Services onabira nga zifuna butuufu bw'okuzifuna. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwa omuddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaga emu mwenda oba plus mwenda musanvu emu 589 mwenda mukaga emu 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. So tweyanziza nnyo mukulu Mahad akadde kootuwa obakuwa bannayuganda bonna bali abalaba sho eyo olwaleero tugenda kubanga ate tugibumbabumba naye nga kyensuubira nti bannayuganda bayize kuleka mpozi ng'olinawo kyonna kyagala okuyisaawo okubanga ate bakugukira ddala era mu nsonga eno tubadde tukyayagala okubanga abantu bano tufundikire growth eno ababeere nga bagifundira ddala kakati bw'omala okulaba characteristics ezo zetumenyemenye nkakasa nti atulaba ategedde wa waali kati naye growth eno ebintu ebimala okuvayo ebyo tutubiraba nti bimulisizza bwe ziba mmwanyi zitandise okuteekako olumulimuli okay waliwo abantu aba tubayita ba school dropouts tukyasoma basi egenda Masaka okay bwe tuuse mulwera n'obuukamu gwe ng'olaba weesunze nnyo oba ng'olaba olina kati byota kyayagala kumisinga tulina ensobi ze tukola mu growth nga tutandise ogifunamu lwa nsonga akasente kaba katandise okulabika okay ziba nsobi according to your business plan kuba kati ffe tukkiriza nti wano obanga olina ekintu kyewavuga ng'okyagalira ddala kituukire ddala at its best sikeekana akaseera ak'okugyamu ssente owaseemu omukazi ow'okubiri
Haji sikekana akaseera ako kujjamu ssente ogula akamotoka mb'obwavu bunnemidde ebbanga nnwane nnyo sikekana nkyabagamba nti sikekana akaseera ak'okujjamu ssente ozimbe ennyumba ey'ekirooto kyo okay already kino ekirooto tekinnafuuka kirooto kyo tekinnatuukirira ate oyagala kukijjamu ssente kuzimba kirooto kirala ate nga n'ekirooto ekirala ky'ogenda okuzimba tekizza ssente ddi obeera satisfied ne bizinesi eno ogamba nti kati ono osobola okugyamu nenezimbira akayumba asobola okugyamu nengula akamotoka ddi kati awo wetulaga okay era tugenda kutunuulirawo naye tusooka ne tukondeminga omuntu oba ne tuteekawo red flags okay ku bintu by'abannayuganda bye basinga okukola bwe batuuka ku level eno tukyamuka nnyo bizinesi etandise okufunamu kasente okay n'otandika ozigulamu emmotoka okay tuvumirira buli kintu kyonna omuntu kyakola naddala nga ssente bw'azigyamu mu bizinesi agenda kuziteeka mu kintu ekitazza magoba okay ogenda kugula liability okay ogenda kugula bintu bya mu nnyumba okay ogenda kugula nnyumba ogenda kugula ttaka eritali lyakola ki lya kutunda kubanga ne buli bali yakutundira naye era siriike kaseera kaali sika kaseera ko kujjamu ssente okugula amataka amalala yeah it's not the time to diversify your income portfolios no business tennatengerera era kino kyekirala ekisuula bizinesi z'abantu be mulowooza nti abadde akikubye atuuka ku level ng'eno n'akyamuukirira ssente n'azikola atya ssente n'azijjamu mu mulimu okay ssente n'azijjamu mu mulimu ne mugamba nti oyo kapito yamulya omanyi otuuka akaseera engeri ebintu bino gy'oba tobitegeera obulungi gwe ngolowooza oli mu kulya magoba ago okay ngolowooza oli mu kulya magoba ago kumba oli ku kapito olya ate nga neye essaawa gy'oli mu kuliirako amagoba si yentuufu okay njenga munnayuganda tumaze okumulemesa ebintu byatalina kukola ki byatalina kukola bw'aba atuuse mu stage eyo kati biki byalina okukola how do we manage the growth stage of a business biki byolina okukola business eba ne business plan oba ogezaako okulaba nti mu stage ezi zino yonna life cycle topic tuli nnyo mu kutunuulira business plan y'omuntu this determines how crucial business plan is needed in any business or in investment portfolio no oba ogenda kulima mmwanyi olina obba ne business plan butya bw'onaakola ebintu kuba bw'ogenda okutulaga empapula engeri gy'okyasamyamu ssente zo n'eziziyingiza okay kakati bwe tunaatunuulira ku business plan ng'ogambye oli mu kukola Nyondo green olina ebirooto bye wawandiika mu business plan nti oyagala business eno mubeere nga yemmwe ba leading exporters okay of body lotions okay of vaselines of hair lotions nazo gye ziri sibimanya nti okitegeera ekintu ekyo byonna ebyo ebizigo ne oils okay mu ggwanga bw'omala okuteeka mu slogans missions n'emmoto kuba byonna mu business plan tubikusaba okitegeera ne mu SWOT analysis byonna tubikusaba bw'omala obiwandiika tebirina kkoma eyo leading exporter ow'ebizigo mu ggwanga Uganda bw'atuukako eyo level ssente tazijja mu business kituufu era bw'ozijjamu oba oyawukanye ku business plan yo kyeyali ekola oba kyerina okukolera okay awo oba oyawukanye ku mugendo akola ki tumaze oteekawo red flags biri omu atulaba biyize tutandika okuinvestinga oba tutandika okuleeta abantu abali more smarter abantu abali qualified ba professional personalities mu sectors ez'enjawulo watandika Nyondo Grimo ng'olina mashini ezikola ebizigo z'otayina ng'olina instruments ne machinery by'otayina nga weetaaga facility nga weetaaga amaduuka agatunda ebizigo nga weetaaga transportation means weetaaga emmotoka egenda okukola emirimu gino ebirungi kyokka ssente bwe zitandise okujja mu bizinesi hali emmotoka oguze yawakala kituufu so si okuyambako mu bizinesi obula kuguzeyo yakulira kakati growth eno bwe tugifuna tugula ebintu oba ssente zino tuzikozesa okuzizza mulimu by doing this oba oli mu kuzizzaamu ogula kintu kigenda kusupportinga mulimu tobeera mmotoka agenda kuyambako mu transportation of the goods ebiva mu ki oba nga kiri mu facilitatinga business yo oli mulungi
era tukola ekiyitibwa scaling in business. Scaling is the process or it's the method whereby nti tugaziya butabo tuyingiza sente mu business oba twongeza ku makubo ge tuyingirizaamu sente mu business batya tuleeta abamu ku bakugu abategeera ebyebizigo okwongera okubeera nga bongera ku quality ey'ebizigo bye tukola. Feri mu migaati mu factory z'emigaati tulina qualities z'emigaati ze twandiyagadde oproducinga naye bwe tubeera nga tukyali mu infant stage tetusobola raw materials ezo. Ensonga lwaki kampuni ntono nnyo ezifulumya brown bread in Uganda era omulaba yafuuka wabbula egyo emigaati egirimu omunnyo simanya bino biki twabirekera tiptop biki lwansonga nti raw materials za bbeeyi muko ebirungo bya bbeeyi muko compared to the economy ate n'abantu abaconsuming our products. Kati bw'ofunamu kasente ng'osobola okufuna ebyuma ebyo ng'osobola okufuna ebirungo ebyo okitegeera ebisobola okukola ekintu ekyo abantu bano abazze ba new customers okitegeera bonna tujja kwongera okubasanyusa nga tubawe ebipya oba nga tongedde ekirungo nti bannaye akaana ako baali bakola amandaazi agawooma naye kati bali bulala ate baleese ne kino. Okay? Si ke kaseera k'okugaziwa tukyakula. Okukula kitegeeza okugoyinga farm mu ttaka. Okitegeera emirandira gyo ne gyongera okunywera. Bwe ginywera obulungi ko tuva okugaziwa. And the next step is expansion. Okay? Awo expansion awo tujja kunnyonnyolera ebikolebwawo. Naye as of now bino bye bintu bye tukola. Tufuna ba accountants abalungi bano be batikidde makerera awo we bajjira. Okay? Ne tufuna ba production managers abalungi. Okay? Ne tufuna ba marketing managers abalungi. Okay? Olaba Rozet wa senior 6 wogenda okujjayo bano ba university graduate. YouTube. Abayina ebitabo byabwe. Ate era when you are deka kugamba mbu babbeeyi tebajja kukuseera given the fact that the economy Uganda banayenze ndowooza twandisize nnyo banayi business twandikoze factories. Okay? We have cheap labor. Omuntu ne wabeera ayina degrees ebbanga lyanyonyereza omulimu asobola okukuwa fair price. Okay? Ate era ne waba wakukolera osooka n'omuwa test n'omuwa emyezi 3 n'omugamba nti gwe marketing manager osobola okukola sales ezisuka mu percentage weti okumala emyezi gino eno ekintu kino n'enkibeeramu akatale nga kashana nawe kati ajja kuba ayina okujja alage bye yasoma kuba nti bo tebasobola kuyiiya. Okay? Now they have to come in basobole okubeera nga batuguza kye balina ekirungi ku growth stage we tukyetaagira. Okay? Ba accountants babale ebitabo bino yes bibadde stable. Okay? Naye kati level kwe tugenda twetaaga ate abantu ababitegeera obulungi. Era ntwala omukisa guno okutegeeza twayogedde ku kigambo ekyokubeera inextricably linked with your business in the infant stage. That linkness being inextricably linked with your business oba ogyekutteko nnyo kirungi webanga ekyali mu infant what stage kyabulabe okukisigaza bwe tutuuka mu growth. Mbuuza batya ebiseera ebisinga otutuuka ku level eno omuntu teweetaaga nnyo kwekwata ku bizinesi yo nga buli kimu gwakikola lwansonga nti kati tuba tutuuse ku level okay whereby nti twetaaga abantu ba professionals mu mitendera egy'enjawulo oba mu misomo egy'enjawulo twetaaga services zaabwe tuwezezza ku ba customers. We are serving over 1000 customers. Okay? So kakati oba tolina kubeera inextricably linked with your business. Nga tumaliriza ekintu kino mbadde nsaba atiso tubuuliremu kaawo wa omuntu wojjira n'ogamba nti kati bizinesi yange sawa nesobola okuba nga nzijjamu ekintu ekyange kubanga sobola okuzimbamu ennyumba kubanga bino bitunnyonnyodde naye kati awo wa omuntu wagambira nti awa neno osobola okwezimbiramu ennyumba yange se nenzijja mu bizinesi wa bwe tubeera nga business tugijja ku ddaala lino ng'eri faamu kuba wano tuba tugumya business then bwe tugijjawo ne graduating oba nefuna certificate okay okugenda ku level eya expansion okay awo then wano decision eba muggwe
okwebuuza oba you have to expand or not. Naye given the fact nti watugambye nti oyagala kubeera leading simanya exporter ow'ebintu bineeno oba olina okugaziwa ogulewo branches ogulewo franchises ez'enjawulo zikuyingirize ku ssente okitegeera. Kakati waneeno omuntu asobola n'okugamba nti bizinensi wano nannyiniyo eba etandise okumusasula ng'afuna omusaala. Sente tetumala gazijja mu bizinensi bwetutyo Rozet. Gwe nga gwe nannyiniyo olina okuba nga weesasula omusaala. Kituufu. Okay? Ng'era mu bagitwala nti Rozet marketing manager mathalan afuna miliyoni emu. Then amuddako waggulu managing director n'afuna 2 kitundu. So sente zo zijjamu nga musaala so sikumala gatulamu. N'ogamba kati nze nga nze nannyini ngenda kuba neesasula omusaala gwa miliyoni 5. So kitambulirawo. Kati ezo miliyoni 5 zotetenkanya n'ogulamu ebyo byoyagala okukola. Paka business wetuuka gyekola ki? Gyeyina okutuuka. Okay, tweyanziza nnyo. Tweyanzege tubabuze mu ka speed yeso tulina okubeera naye katusobere nti mufunye ekyokuyiga kyonna era nga n'olunaku lwa leero tugenda kuba nga tubasibulira waneeno omuntu omu 2 tubeere nga tukigala. Abalungi abatulaba tubeebaza okubeera nga mutwekuumiddeko nnyo. Tusaba Omutonzi abeere ng'ateeka obulungi mu bye tweyigiriza. Atuteeremu n'obulungi mu bye tukola. Ayongere okutuwa ekyengero eky'obulamu okulaba nga tufuna ekyo ekisinga obulungi mu kusuubira kwaffe ne mu kukola kwaffe. Ntumira ku bazeeyi bange Haji Kakomo nkutumiddeko nnyo, Madamu Aisha nkutumiddeko nnyo, Hajati Mpungu nkutumiddeko nnyo, Madamu Safina Najuwana nkutumiddeko nnyo, Omwami Abdallah Tamale. Abantu bange abo mbaagala nnyo. Okay. Nange mwena batumiddeko abali ku Nyondo Media saawa eno mwebale ku Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eli wamu naawe, Nyondo Media. Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 4 7 2 4 oba noti 7 noti 8 2 3 4 mukaga emu 9 oba plus 9 7 5 8 9 9 mukaga emu 8 2 mukaga. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Okuzimba kyabuvunanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing w'amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank,
ezitajjula ezitawunya ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Erubaga Kabuusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Mugamba mutya baganda bange. Kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kyekizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tuna ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay, oba oli eyo mu katanda okoye okulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, Explorer and Discover. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa eky'a Chaos Stroke Danger. Ndi wano batuusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuyina ebintu ebirungi naddala erifa abakyala. Tuyina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manya abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwana nti nze siwulira ndi mwana muto. Muganda wange oba tewasika ojja sika wane Dubai. Ompulira ojja sika, ojja naaba ekyogo, ojja kwesiga ebizigo eby'omukisa, ebizigo ebikuleetera emirembe. Oli eyo toyina mulimu naye tomanyi kikutawaanya. Naaba ku kyogo, weesiige ku kyogo. Oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba. Mama fe abatulaba tubajjawa. Kati nkwanjulira products zaffe, sagala weekwase. Njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo. Kano kamanyi, kano bakayita akadagala, akasika, enfu. Mwewunza nnyo ne mugamba ate nze ebyo sibitegedde. Enfu. Babi bayigiriza mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu. Okwata omubisi gw'enjuki, n'okwataka olive oil, n'otabikamu akadagala kano katini, n'osika enfu. Omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo? Kuwoomya. Kati n'ogamba ate nze siwooma, bandyako gumu ne bandekawo. Munnanga bakulyako bajja waffe. Kati tukuwa eddagala toyagala likozesa. Kano kasika. Njagala munneetegereze. Producer wange teekako kamera wano wansi. Ate nze olubuto lunene, ate olubuto lunnuma, ndwala enjoka, sibitegeera. Olwange terwali luti. Kano kasala. Ne kakuwa kabode nga akange. Ondaba? Tuyina eddagala lya buli kimu ky'oyagala. Kano kasala. Olubuto kagogola emisuwa, kagogola omubiri. Ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo. Okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bino ebizigo ebiyiika no. Kwata ebizigo nga Johnson, kwata ebizigo nga Vaseline, otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo. Gwe buli w'omalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino. Kino kyogo tukinaabira mu mazzi.
okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira n'oteekamu ekyogo toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzi go n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera. Kati tulina sabbuuni ono tulina n'ebizigo byaffe bino oyina embalabe sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba I'm black, I'm beautiful ndi ku natural color yange. Okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi tonaaba nga weekulubuunya wekute nnyonnyonnyonnyo oba weeyonoona oyina embalabe kwata sabbuuni ono omunaabe mpola weeweeta bwe weeweesi lususu mpola omala okunaaba otegere nti otukudde okwate ekizigo kyaffe kino weeyiseeko bulungi. Bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti weeyonoona kwata ebizigo obenga massage ng'omubiri gwo mpola mpola ng'omubiri gwo oyagala okuzza obuto ng'omaze onaba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno. Kati tulina ekizigo kyaffe kino oli mu Dubai gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi kino kya layisi kino kikola kino tekikola. Tulina ekizigo kyaffe kikino wano bakiyita Nyondo Glim kikola togenda kweruka togenda ku fadinga skin egenda sigala nga webadde naye egenda kunyirira egenda ku glowinga your skin is gonna glow nga toliimu kabalabe toliimu ki. You can look at my skin ndi muddugavu naye sina mbalabe ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi newemba seesiize bizigo naye nga naabye feesi yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli wennaaba neneesiga bino ebizigo olususu luweweera. Kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open olususu lufulumya ebikyafu. Kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano wummula bulungi gwetereera relax newonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu olususu still lugenda sigala nga luli smooth nga lussa bulungi ate nga luweweevu bulungi. Mwebale kulaba products zaffe nsaba mutuwagire musobola subscribinga ku Nyondo Media ne mulaba products zaffe enamba yaffe y'essimu yiino gwayagadde okola order tusobola okudelivaringira okuba bukubi ku nnamba eno Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe. Tujja kuba tukufuna wonna oba otwetaagidde. Thank you.